Yes, tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzo gumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Kimso, Rich Boy Maxode Junior nga sebabuling trouble ekyagenda mu maaso 50k eziri awo sikyagenda mu maaso abafani bavuddeyo ne basekeera Shera Gashumba mbu yava ku NTV eyakabi kati wuuyo azungira ku BTV bwe butamanyi manya bannayuganda mojoga abaana bagamba mbu Shera Gashumba yava ku NTV nga complaininga nga bwe yali emusasula just 50k n'agenda ku TV mbu gye batamanyi era nga batandise okuba nti bakuba Shera Gashumba ebituli kugata ne muganzi we amanyikiddwa nga God's Plan. Tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzo gumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli omulundi omulala manirizo Pampita Ntambi Kimso, Rich Boy Maxode Junior kuba nti wekumira wano 24/7 tutambula fenna nkugamba subscribe kwatana bakuba nti subscribe nga nawe ya subscribe nga kugamba nti webale nnyo webalire ddala. Now wetwagerera mwana muwala amanyikiddwa nga Shera Gashumba TV mbwendala okuli NBS mbu okuli NBS zamumye omulimo NTV mbu yamufubutula because era tanzo kuba nti abadoji ngano kuba nti abayisamu amaaso era nga wetuogerera nga mukama bwe yawa Shera Gashumba okuva mu buto nga yasokera wali ku WBS mukama bambi yamuyambye nafuna omulimo ku TV ya SK Mbuga emanyikiddwa nga STV ngera show jagenda okukola bagiyita yes bagiyita God's Plan and Gashu yes launch show launch show egenda kubeera nga bolaba roundabout egenda kubeera nga bolaba yes another round yabagaitano egenda kubeera nga bolaba yes baba yes egenda kubeera nga something like reality show nga yetaka ne content ebisikaddewo naye nga teri ku TV ndala eri ku STV yes gundi ya Mbuga bafani batandise okuba nti batandika okuba nti basonga oba okujerega Shera Gashumba yes bavudde ne bagamba nti Shera Gashumba avaino gamba mbu TV ze Uganda tezisasula sente bulungi era yensonga lwaki wasobola okuba nti ova ku NTV noba nti obwakawo era nga babadde bakuwulira mbu NBS wali ogisaba okuba nti ekuwa omulimu naye bambi embeera neba nti tebusoboza kuba nti okwalifyinga okuba nti ofuna ku NBS omulimo kyaddaaki bakulabye ng'oteeseeyo posita nga ng'ogamba nti anytime from now ogenda kuba nti ogenda ku TV ya SK Mbuga emanyikiddwa nga STV bafani bano okumanya nga bajoga bavudde ne bagamba nti mbovotya mu Arsenal n'osambira Leicester United tebalabidde nti ne Leicester twale kikopo kale katugambe ovotya ku Arsenal n'ogenda mu Leeds United bafani batandise okuba nti Shera Gashumba batandise okuba nti bakuba tochi mu nsonga za Shera Gashumba nga bagamba nti omuntu bw'ovaino gamba nti tosobola ku appearinga ku TV ze Uganda because costs bakusasula si nyingi at the end of the day nogenda nokola posta ng'olabikira ku TV mukiraganga gwe butali serious era bavuddeyo ne bagamba Shera Gashumba abeere nti yetondera abagayi ba NTV oba boss ba NTV ne NTV staff okuba nti yagiyisaamu amaaso n'okuba nti agivolonga ku social media nga kino bafani nabo bakitumye cyberbullying bafani bavudde ne bagamba nti Shera Gashumba ono okumanya nga ayogera ebintu ebitakwatagana era nga byansima tumbu yavaayo n'avuma munnamawulire era omulala kyebayita n'amuvuma n'agamba nti munnamawulire oyo yagenda ku TV ng'ayambadde shoti n'ebitishat ebitagiririka kyaddaaki n'ekitaawe ku weekend yalabikiddwa ku NBS TV ng'ayambadde ebigoye byerimu ng'ayambadde short yes short ne t-shirt ya red kogatana kakofiira ekiragira ddala nti yabadde tayawukanako ne munnamawulire gwe yalumba last time amanyikiddwa nga kukuwaza banga now bana bafani batandise okugamba nti Shera kirabika alina ekikyamu ku mutwe yavaayo n'agamba nga batasobola kuba nti akolera TV ze Uganda because tezisasula era nga abantu abali ku TV bali mu mbeera nzibu bafani bavudde ne babuuza Shera Gashumba kiki ekyakututte ku STV baku
bakuwadde obukadde 2 because gwe wagamba tosobola kukola ku TV ze Uganda because tosobola kusasulira miliyoni yadde 5 monthly. Kitegeeza nti omukulu mkyalo ono maybe yafunye omulimu omulala. Abafani bavuddeyo ne babuuza nti yes mami wagamba nga NTV bwe tasasula n'ebisigaddewo kiki ekyakutute ku STV okuba nti osabayo omulimu. Wanono omuntu aba alidde ebigambo bye simanyi Sheila kyagenda kuba nti abaddamu naye nga tetulindidde togera Sheila Gashumba tuli yes Sheila Gashumba ne muganzi wamanyikiddwa nga Godisprano oba boyfriend we Bambi bafunye omulimu ku STV nga bagenda kukola show gye bayita The Lounge era yes ngera bagezako kuba nti batandika okuba nti bazimba content wanono yes omuntu watandika okuba nti akubato kimushera Gashumba abafana bavudde ne bagamba nti ovotya ku Leeds United nogenda ovotya mu Arsenal oba like yes Man City oba Liverpool nogenda mu Leeds United binono nebirala byobolinda mu episodes zaffe ezisigaddewo yes eziddakaawo nsigadde entambi kimso subscribe tukitambule fenna atolwadde mu kuba nti following ku Facebook ne Twitter kosa Chimso 16 ku Twitter atenga ku Facebook nkosa Ntambi Chimso. Bye bye for now. See you when you see me. Bannange tubagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala.